Kyagulanyi olyokanga nojja. Kyagulanyi abantu bakufunyemu. Abantu bakwagadde, my president. Abantu bakwagadde. Amazima ga Katonda mu ggulu omukulembeze yavaayo buvi mu kafaako n'akolerawo video. Abantu bafunye mu Kyagulanyi bazze nga bakuba obulango awo. Ate teri muntu agenda awo n'akola video n'egaana otambula, tekiriyo. Musajja wattu ali mukulira ku nsiko lwansonga gavumenti ya Museveni emuyigga lwansonga tebamanyi next step kikyazaako. Naye abantu yavaayo n'akolerawo bukolezi video, abantu batandise okujja okubirawo obulango. Nkozeseza video ya Mugana Ngono Madubala naye ate sije naakalaba, tulabye nnyingi nnyo. Kati gye bujja awo Uganda Police egenda teekawo amagye, bagenda kugaba okubagaanawo okudda, kuba ate mulabisizza na nnyo General Museveni nti ekifo ekyo General Museveni yakigulawo mu 2000. Obudde buno laba bwe kifaanana, mbuli ali ddwaliro laba bwe lifaanana. Kati muli mukulabisa General Museveni mu butamanya. Kyagulanyi olyokanga nojja bwe yaleeta nti kati tugenda kukozesa Uganda flag. Mwalaba abantu abamu nga bagamba Kyagulanyi ffe tutunze Uganda flag mu biseera bya campaign. Tuzifunyemu abaana basomye. Mu mukazi mwamulaba video ng'alaga yeebaza n'okukaba nga bw'akaaba. Amazima gali nti Kyagulanyi olyokanga nojja. Aba NRM mubalaba abamu basasulwa kukuba Kyagulanyi nga gwe mulimu ogubasasuza kukuba Kyagulanyi. Kyova atugambye abafunye mu Kyagulanyi bangi nnyo. Olyokanga nojja my president ye mukulembeze waffe gwe twalonda. Abo ababba obululu waffe abo beewaŋŋamya buki bwewaŋŋamya. Kyova olaba teri baajaguza. Mutubulira abaajaguza era mugenda laba bano badikiteeta banne be baamujagulizaako baani abalala. Obuwanguzi baabubba naye bubali wano mu bulago. Mukkiriza era tutabadde twogerako nti ssaawa yonna ekifo ekyo bandikiwamu amagye ne poliisi okuba nga batangira abantu abagendako. Ekisookera ddala ekifo omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akafo ako lwagendako n'afirimingirawo n'alikodingirawo akatambi ako, abaana ne batandika okunoonyereza kafo kali luddawa naye ng'ekifo kirimu waniino mu ggwanga Uganda era kumpi waniino. Abaana ne bagendako. Kakati bakugambye nti ekifo kirimu ebyamagero. Mbu togenda ku kifo ekyo n'osigala kyekimu. Batya mbu vidiyo ezo z'olaba ezo ze balikodingirawo mbu zitambula nnyo, abantu baziraba nnyo. Ekyokulala nti ekifo ekyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kennyini yakigulawo era mbu gavumenti yali agenda okuba nga ekola ki ezimba ekifo ekyo, naye byakomaawo nga wookiraba. Era bulijjo twebuuzanga ekifo kino kyani, gaali maka gaani, ani yali akizimba. Be bakikomisyoninga ne kisigalira awo. Kati ekyo mbu kuba kulabisa gavumenti eno era kuba kulabisa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kyatagenda kukkiriza. Ezimu ku nsonga zirowoozebwa nti bandikiggalawo kuba nti abaana beeyongera gye bakoma okugendawo beeyongera okuexposinga ki ebigenda mu maaso. Kakati era nti ng'engeri omukulu ye kennyini njogera ku mukulu Bobi Wine yabagamba nti tulabise akakakodyo nti kayongedde okuba nga kalabisa. Weewaawo waliwo abavaayo ne bagamba nti kati bw'alabisa yafunyeemu ki, oba bagendayo ne balabisa bafunamu ki. Waliwo ebikolebwa era mwandyesanga nga ekifo kino bakijjukidde era ne batandika okubuulyawo nga bakirowoozeeko. Ogenda okwesanga nga tewagenda kuyitawo emyaka nga bazzeemu ate bakirowoozeeko batandika obuulyawo okukiddamu buto okutambuza omulimu ogwo
ogwali ekigendererwa kwakyo. Nze naawe ffe tubaawo kubanga tukola ki nga tugakutuusaako gonna gatambula gonna agagenda mu maaso wano eno mu ggwanga Uganda. Nga tuvuddeko awo ono ye avuddeyo n'agamba nti ye abadde talabangako abantu abali influential ng'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nti nno oyinza okubeera eno notuula n'omutunulira n'ogamba nti ati kuno nti naye nedda omusajja okugenda bugenzi mu kifo kyafuuse ebirala nga saawa eno kyekifo buli omu kyeyeetanira. Si bigambo byange bibyo. Alabye abantu abali influential Kyagulanyi Ssentamu Robert, mwami gwe oli so influential bannange. Gwe omanyi omusajja ogenda mu kifulukwa ky'ennyumba naye ng'essaawa zino ekifulukwa kye kimu ku bintu biba kyasinze okulambula ogenda mu Kampala. Guy ali so influential bannange. Yagenda n'abagamba nti yenze ka president agenda okutondawo emirimu miliyoni 10 egy'emirimu. Abamu tebaategeera ki yali ategeeza. Naye njagala okimanye buli muntu agenda mu kifo ekyo abaako omuntu gw'alaba abadde jobless n'afunamu mukwano gwe ne banyumyamu ekivaamu awo nga amuzigira akalimu nga bagenda nga bakola bizinesi ezimu zibadde ziganya otambula. Oli n'agenda n'alangirawo audience ne yeeyongera ne bamugulako ebintu ebirala. Ndabye bantongo snacks nalabye emmere emeenya musajja wange. Kwegamba n'olaba abantu nga noiba naye Mukama wandibadde otujuna. Ekifo kiri kati mbu bakiyita Land of Miracles. Era ndowooza abagenzeeyoko nti togendayo ebintu byonna ebitatambula by'ogenza okulanga, ebintu by'otambuza oba ebintu by'otunda. Abo be bantu kennyini abaakagendayo nga bebawa obujulizi. Ffe tubaawo munnange okubanga tugabatuusaako gonna nga wegali. Era tukyali ku nsonga z'ekifo. Ekifo kifuuse ekifo era ngudde ku ono naye ng'alina by'agamba era ng'ali mu kafo kennyini Land of Miracles. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world. My name is Rukia Nanyonga, also known as Nyonga wa Kyagulanyi. And today is 31st of January 2026. It is exactly 17 days ever since we voted for His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, and Justice Simon Byabakama failed to declare him as the elected president of Uganda 2026. Fellow Ugandans, wherever you are, today in this historical place, I'm here to remind you that freedom comes to those who fight, not to those who cry. Because the more you cry, the more our people continue to die. So rise and defend your rights. Rise and fight for our freedom. Rise and fight for our victory. Thank you so much. Awo tuvuddewo ate munnange nabadde mpitaayita nga lwakisigwa akatambi ako ndowooza nabadde nakabaleeteddeko wano eno omukulu Pastor Bujingo ng'asinzidde mu kyaki yasumba endiga ze wali ku Canaan Land, we yasinzidde n'aba ng'ayisaamu omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eggaali. Yayogedde ebigambo ebirulako ddala ng'akudaala, naye nga wommanyi nti wano eno w'obeera omukulu oba w'obeera n'ebitiibwa byo ng'abantu bakuwa ekitiibwa ate n'ovaayo n'oyogera ebyekisiro, abaana tebakulekera, bakuyisaamu eggaali era nabo bakuddiza omuliro. Kaakati omuntu n'akugamba nti abanja ate ng'abanja yeekwese gw'abanja. Mu byafaayo mwakirabawa ng'omuntu akubanja olina omutwalo gw'oba olina miliyoni ye, naye ng'ate akubanja yeekwese ggwe ate olina omuwa miliyoni gy'akubanja naye ate ye yeekwese. Oyo drama ali ku levo ya wagguluko. What a professional scammer. Omufere, saabafere, omubbi, anti kati tuli mu
kugezaako kunnyonnyola kituufu. Bugingo oli mufere, oli mubbi, ate oli mubbi mubi nnyo nti obba abakadde, n'obba abato, n'obba abavubuka, n'obba bamasiikiini, n'obba n'abalema. Ebyo byonna bituufu. Allahumma salli. Omufere aferera mu ddiini, omuzzi w'emisango eyeekwese mabega w'eddiini ye gwe Bugingo. Naye wallahi tolaba nti Bugingo weekweke mabega wa Museveni ne Muhoozi be bagenda osooka okgenda. Naye wallahi kino nkikubuulira, omanye okukaaba totukaabiriranga. Byonna byoyogera totukaabiriranga. Bugingo byogera byonna byoyogera, naye kyenjagala okulongoosaamu Museveni, Bobi Wine, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamukuba akalulu, era President wa Uganda omutuufu ye Kyagulanyi Ssentamu omulonde. Ekyo kyo kimanye. Mpozi n'ekirala kyenjagala okujjukiza Bugingo, abo bennyini abali mu kyakiyo baalonda Kyagulanyi Ssentamu, gwe baalonda. Abantu abo abali mu kyakiyo bennyini abo obulumi bubatta, balina obulumi, balina ennyiike, banyiivu, babba obuwanguzi bwabwe, bakulaba obakinaggukako. Pulezidenti waabwe omuyise byonna by'omuyise, oze omuvuma ebbanga ddene, abo boolaba be baamulonda kuba Museveni talina kalulu ke yafuna mu Uganda. Bonna obululu bwe yafuna yabba bubbe, magye ge gamutiikinga, amagye ge abaferebe, abatujjube be baamulonda. Tewaliwo Munnayuganda yalonda Museveni. Kati bw'oba oyogera Bugingo by'oyogera, abo abantu b'oyogereramu abali mu kyaki bakukiina. Tayimu yo gyeri, abo bennyini bagenda kuba balamuzi olunaku luli, ng'okaaba nga wejjusa ng'oyogera ebitategeerekeka, gye luli lujja insha Allah. Naye nga ky'oba omanya nti Museveni akoze ehisitole yakabba Kyagulanyi emirundi ebiri, n'ate ogusembeyo guno gwa 2026 ajoze mu jooge. Bw'amaze okumubba ayagadde amugalire mu nnyumba ye n'amutolokako n'amuddukako. Gwe ky'oyise nti gwe Museveni okwagala okutta Bobi Wine wali obadde oyagala abeere waafe. Bannayuganda bamanyi koozi yaabwe, gwe otagimanyi. Omubbi yagoba eyamuwangula. Museveni yabba Kyagulanyi ate agoba ensonyi yazifuula busungu. Ekyo bakimanyi abo bulaba bali mu kyakiyo. Wumula mirembe Bugingo, tambuza vidiyo etuke ku Bugingo. Naye bannaaye Katonda yatukweka emitima. Bugingo olaba vidiyo eno, genda mu comment section ojja kakasa. Bw'olaba vidiyo eno totewaana kunziramu, wabula genda mu comment section ojja kakasa. Abantu abo boyogereramu balaba balina obusungu, balina ennaku yaabwe, balina ebizibu byabwe. Museveni yabba obuwanguzi bwabwe. Abo boolaba abatudde mu kyakiyo, mu bizibu bye balina abo abatudde mu kyakiyo mulimu okubba akalulu kaabwe. Naye tokimanyi. Yogera Bugingo by'oyogera byonna, lunaku luli ojja kukitegeera. Kasita omanyi Bayibuli bwegamba, era gw'ogisomera abantu bagikkiriza era bagimanyi. Olunaku gye luli. Naye yeefunidde ebibye anti munange byabadde anoonya. Ate tubadde tukyali awo ensonga za Uganda Airline. Ensonga ya Uganda Airline eno muzze nga muziraba. Abantu abamu ne batuuka n'okubakubira ku masimu ne babagamba beetonde. Era Uganda Airline eno obudde obusinga abantu abavaayo kugyogerako tebatera kale kubatambulira bulungi. Okutiisatiisibwa kubaawo, okubira amasimu agakanga, warnings ez'enjawulo, naye nga yo ebintu byayo tebibadde birungi okumalirako ddala akabanga. Era mwawulira na luli omukulu Lop, njogerako omukulu Honorable Joel Ssenyonyi yavaayoko n'abeerako mu nsonga gino n'abeerako mu nsonga zino, naye oluvannyuma kyonna kye kiri ensonga n'essooka nezigootaanamukaawo. Kaakati wuliriza bino. Okumanya Uganda Airlines Uganda Airlines ekikumalako. Uganda Airlines yakakola losses mu bbanga lyemaze
ng'etambula gy'emyaka si 67 ya triliyoni 1 mu biliyoni 2 n'ezigwamu. Ekitongole eki mu myaka 67 yatandika 2019. Uganda Airlines, it's what you would call a white elephant. Gye baawaanawaana nnyo nti kejja ekyuse buli kimu, egenda kuboostinga tourism, egenda genda Nigeria. Tetumanyi na business ze tukola Nigeria. Opening access to the Western world, West African world. Egenze South Africa, egenze Malawi. Eri kulwe Kenyan route tetulinawo competitive advantage. But it's boosting tourism. Mu myaka 67 yakakola losses za triliyoni 1 ne biliyoni 2.7. Let that sink in. As $1 million nga 4 ze yakakola. Awulidde eyo Uganda Airlines. Bwegendera wano weetri mu myaka wenawereza emyaka 10 nga yakakola loss za $1 billion number. And there is no pathway to, by the way, to profitability for Uganda Airlines. Sagala na kugamba nti obanji waayiriza. No. It's just a bad investment, and that's okay. It's a bad investment we made. Tetulina competitive advantage. First of all, the airline business is an extremely capital intensive. Extremely capital intensive. I understand the old glory days twali twagala okukomyawo tetulina national carrier. But tunulira Ethiopians, the Kenyans, the whatever guy, they are making money, and it was, and yes, the Rwanda Airlines, Rwanda. But omwavu talina choice to feel good. And that's what Uganda is. We are poor. Unfortunately, we are a poor nation. And tuliwa mukola losses in total retained losses ya 1.27 trillion. Obuseka mumwe biliyoni 2 obusirivu kalamba n'obuwumbi 227 aguma lwalira amekage tulina okukola bwe tukwata biliyoni 1 oba biliyoni kale 10 ne tuzuwa buli district okukola eddwaliro oba okuddaabiriza equipment eziri mu ddwaliro ama district zonna tuzimalayo ne tufisaako ne ku ssente biliyoni 10 ze twetaaga tuga okukola equipment zeetaagisa mu malwaliro. Masomero ameka ge tusobola okutuuka ku at standard level abaana ne bafuna gundi ez'omulembe. Owulidde tuli wano tuli mu gundi Uganda Airlines making a whooping mu mwaka gumu nekola losses za biliyoni 2.3. Bibiri mwasatu mu mwaka gumu. Naye MD talina tagina tayero kigenda mukolebwako ba senior management buli omu emirimu gyabwe wegiri omusala gwabwe ate gujja miliyoni. Sente wano batugambye wano Nigeria mafuta mugula amafuta ga US dollars miliyoni 17 biliyoni nga 5 nga tegaliko contract. Naffe ne tukuba enduulu. Twayayi mweyagalidde mu nsi ya Museveni eno. Ndowooza obiwulidde nze mbaawo mpolampola okubanga nga kutuusaako gonna nga wegatambula era nga nkugamba kimu nti tuli ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde butereeva amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzikalira nywera ensonga zikyali nnyingi nnyo zetutunuulira era nga zonna gyasuba nga tuzikwatako mpolampola. Abalungi abatambula naffe bannange tusimanyi era tusimira ddala mbeebaza nase kwebaza yenna nsima nnyo sinange gye nsobola okubeebazaamu naye njagala mukimanyi nti tubaagala nnyo era tubaagalira ddala era tusima nnyo mutwagadde
mwebale nnyo, mwebalire ddala Mukama Katonda oyo abawo buli kimu kye musinga okwagala. Mubeerawo naffe from Monday to Monday, buli katikitiki mubaawo. Mukama abawo ekyo kyonna kyonna kye musinga okwagala. Sigale naffe tukoma.